Red Zone TV kwoli nga bulijjo we bali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwe akyatambula naffe ku mukuto gwa Red Zone TV. Si birungi mu bitundu eby'omu Kiteezi, abantu abawangaalira mu Kiteezi naddala bano abaafiirwa amayumba gaabwe, abaafiirwa obulamu bwabwe n'abaafiirwako abantu baabwe olwa kasasiro eyayimbulukuka myezi mitono nnyo egiyise. Kasasiro yayimbulukuka mu bitundu ebya Kiteezi natta abantu nga ne we twogerera emirambo mingi kigambibwa okuba nti tegyazuulwa, era bannabyabufuzi bangi, abakungu bangi n'abantu abamanyi ebigenda mu maaso bangi bazze nga bagamba bwe kiba kisoboka gavumenti erangirire nti wano bayitawo massive grave, nti abantu baziikibwawo, kubanga kigambibwa nti ku bantu abaziikibwa mu kifo kino bangi tebannaba kubanga bazuulwa. Waliwo kampu oba tenti eyazimbibwa okuyambako abantu bano abaafiirwa amayumba gaabwe, abamu nga tebaasigaza nawa wakudda, tebaasigaza wakusula. Tenti eno yazimbibwa nga bwe bagenda okusanga ng'obuyambi, abakungu okuva mu bitongole ebyenjawulo nga bwe babasanga okubawa obuyambi omuli emmere, engoye, obujjanjabi n'ebifo ebirala. We twogerera nga tenti eyo eggaddwa oba kampu eggaddwa, tewakyali muntu n'omu akkirizibwa kubeera mu kampu eno. Naye nkugambye ejjukira, bano baafiirwa amayumba gaabwe, baafiirwa abantu baabwe, baafiirwa ebintu bingi nnyo ebiri mu bukadde n'obukadde. Emabegako awo gwampuliriza oba ng'obadde otugoberera, gavumenti yavaayo neetegeeza nti egenda kufasilitatinga, egenda kuliyirira abantu bano abaafiirwa ebintu byabwe mu bitundu eby'Ekiteezi. Era okusinziira ku Prime Minister amanyiddwa nga Robinah Nabbanja yavaayo n'ategeeza nti abantu b'omu Kiteezi okusinziira ku mukama we bagenda kuweebwa emiliyoni 2 abaafiirwa ebintu byabwe nga kaweefube owa gavumenti okubeera ng'ebaddizaako oba ebakompasetinga. Wabula kigambibwa nti ne we twogerera bangi abaasuubizibwa ssente zino tebannafunako yadde ensonga n'emu, newankubadde nga Robinah Nabbanja yagendayo n'ategeeza abantu bano era n'abazaamu amaanyi era n'abawa essuubi nti ebintu bino bigenda kuba bikolebwako, ne babasuubiza emiliyoni 2 we twogerera nga abamu baafunako, wabula bangi tebannaba kubirabanako yadde okubiwulirako. Kyokka we twogerera nga n'obuyambi obusingo obusooka tebunnaba kubanga bubaweebwa. Kigambibwa nti kampu mwe babadde bawummulira, mwe babadde basisinkana obuyambi, kampu eyo emaze okuba nga eggalwa. Okusinziira ku minisita eyagenzeeyo, bye ngenda okuba nga nkunnyonnyola obeere ng'oyongera okubeera ng'otegeera abantu b'omu Kiteezi butya bwe bali ku mbeera eya obunkenke egenda mu maaso we twogera olunaku olwaleero. Omukyala nga minisita amanyiddwa nga Lilian Abel, ono nga ye minisita omubeezi oba kye bayita state minister ow'ensonga eza relief, disaster preparedness and refugee affairs mu office eya Prime Minister. Lilian Abel, State Minister for Relief, Disaster Preparedness and Refugee Affairs in the Office of the Prime Minister. Omukyalo oyo gwolaba ku screen yo yagenzeeyo ng'akiikiridde office eya Prime Minister ng'eno nno yeekulemberwa Robinah Nabbanja, ng'agenze kutegeeza abantu baayo nti mumanye ekigenda mu maaso. Kampu eno we mubadde musinzira okubeera nga mufuna obuyambi eggaddwa, era nsalessale ne babawa wa lunaku lwakutaano, ng'olunaku olwokutaano olwo lwe lunaku olwaleero gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Njagala okutegeeza nti bino byonna bibadde bikyagenda mu maaso, naye ng'abantu bakyayita mu mbeera ey'okusoomoozebwa, tebafuna buyambi, meeting zikubwa naye obuyambi tebabulabako, ebigambo byogera, ebisuubizo bibaweebwa naye tebabulabako. Bangi babadde tebannalaba ku buyambi abasuubiza okubawa ettaka, era nga nabo era waliwo bangi abagamba nti ffe tetwafuna. Kyokka nga we twogerera enkambi eggaddwa, gavumenti enkambi gyebadde yateekawo okulaba ng'abantu bano bafunirako obuyambi obw'emmere, obujjanjabi n'ebintu ebirala omuli engoye, ng'era bwe nkugambye kati we twogerera nga bano gibawunyidde olw'embeera egenda mu maaso ey'okubeera nti enkambi eno eggaddwa. Okusinziira ku mikutu egy'enjawulo, wuliriza wano nga bagamba nti the office of the Prime Minister has officially closed the survivors camp at Kiteezi and issued an ultimatum for the survivors of the Kiteezi landfill collapse to vacate the camp by Friday. Nti office emanyiddwa nga OPM oba office of the Prime Minister, ngeno office ya Ssaaba Minister amanyiddwa nga Robinah Nabbanja, baatudde ne basalawo nti kampu eno eggalwe era n'abantu abaafiirwa amayumba gaabwe n'ebintu byabwe n'ababoneebonedde mu kifo kino olw'embeera eyabatuukako babeere nga baggyibwayo bayiye gye bagenda okuba nga bagenda. Ne babawa nsalessale obutasukka lwakutaano, kati ng'olwokutaano olwo lwogerwako lwe lunaku olwaleero. Abantu bano
balina okubanga olwaleero bamaze okwamuka ekifo kino ekya Kiteezi kampu eyo eyali yateekebwayo. Wuliriza. However, the closure has sparked concerns among landlords whose houses were demolished, prompting calls for clarification on their compensation and relocation plans. Nga bwe nkugambye nti wadde bagadde kampu eno bantu bangi bavuddeyo ne beekubira enduulu era nga bali mu kweraliikirira naddala Landlord oba bannannyini mayumba agaali gazimbibwa nga bano beebuuza ddala kiki ekigenda okuba nga kikolebwa okulaba nga amayumba gaabwe gaddizibwawo, okulaba nga ssente z'abasuubizibwa zibaweebwa, kubanga gavumenti yavaayo neetegeeza nti tugenda kuddiza abo bokka abaali Landlord b'amayumba. Abaali abapangisa mweyiye wa gye mugenda okubanga mugenda, wabula nga babawadde olunaku obutasukka lwa 5 naye ng'ate babasuubizo baliyirira tebannaba kubanga bafuna ssente, era bangi bakyebuuza okuliyirira kwe bayogerako gavumenti kwe yayogerako baliyirira baani kakati we twogerera nga bamaze okubanga bagobwa mu kifo kino. Wuliriza. The Minister of State for Disaster Preparedness Lilian Abel said their concerns would be addressed in an upcoming meeting with the KCCA leadership. Nti Minister ono avunaanyizibwa ku nsonga ez'abalifigi abanoonyiboobubudamu n'ebigambo ebirala nga w'obiwulidde nga bwe nkugambye gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Minister ono omubeezi ow'ensonga za preparedness, disaster preparedness, yavuddeyo n'abategeeza nti ensonga zammwe ez'okuliyirirwa n'ebigambo ebirala ebyefaananyiriza bwe bityo tujja basaba mutusonyiwe, tujja kubikolako era tujja bawa feedback nga tumaze meeting wakati waffe n'abakulu mu kitongole ekya Kampala Capital City Authority. Jjukira bino byonna bigenda mu maaso. Ekitongole kino ekya KCCA olukiiko lwali lukikulembera nga lukulembera omukyala Mulindwa nga Dorothy Kisaka. Olukiiko lwasattululwa era baagobwa nga General Yoweri Kaguta Museveni mu kubagoba ategeeza nti bakwata bubi ensonga y'Ekiteezi era waliwo obulagajjavu. Kakati olunaku olwaleero gavumenti yennyini gyakulembera ng'ayise baminisita be babiri, Minisita Lilian Abel ow'ensonga za refugee and disaster preparedness ng'ayita mu ministry oba mu office of the Prime Minister ekulembera Robina Nabbanja. Kigambibwa nti abantu b'omu Kiteezi bagobeddwa mu kampu yokka ebaddewo ngeno yebadde egenda okuyamba oba yebadde ebayambako okulaba nga bambi bafuna ku buyambi babadde nga basobola okufuna obw'emmere, obw'engoye, obw'obujjanjabi, n'abo ababadde bateekateeka okubeera nga baliyirirwa babadde byonna balina bikwasaganyiza wano. Kaakati babawadde ensalessale nga nsalessale wa Lwakutaano, Olwokutaano lwe lwaleero. Kitegeezo bayi lunaku lwaleero balina okuba nga baamuusa ekifo kino, naye gye bagenda okudda nze naawe mukutu gwa Red Zone TV webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Njagala tuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.